Okay, muna Uganda ogamba otakyali wange aliko ku YouTube ya Growna Media kyoba okolesa weno video jimpere like anyigawo mu kigalo obe nga ate video jimpere like esobole okuba nga ate etambula etuuke ku muntu yenna ali eyagiraba. So subscribing at same time nyiga subscribe obe nga ate osupportinze channel mu ngeri ey'enjawulo. Amazzi g'olaba ago oba acid g'olaba oyo ava mu kasasiro ak'ekiteezi. Acid ono ye acid oyo ojjukira emabega awo wabangawo projects ezaakolebwanga ku kasasiro w'ekiteezi. Ezimu ku projects ezo kwe kwali project y'okuba nti nno bakwata amazzi aga battery. Amazzi g'olaba ago ge gagendanga mu batteries ez'emmotoka ne batteries ez'enjawulo. Amazzi agolengera erudda awo agava mu kasasiro ono bagakolebwa kasasiro ono mwava of course gatebwanga mu batteries ez'enjawulo okulaba nga nayo business yemu ku ezaaliwo mu kifo ekyo eky'ekiteezi. Egimu ku mirimu egisinga obungi gyafa n'abantu abafiira wansi eyo. So ebintu bingi nnyo byayonooneka okusinziira ku mbeera nga bweri ne bwe yali ebintu byakyukira ddala ekiteezi. Gavumenti egamba nti eyagala ekyanoonya wantu weyinza kubeera nga ate yassa kasasiro ono ebe ng'emujja waali efunewo omuzzi ebbali esobola creatinga space olaba nga abantu abafiira wansi eyo esobola obba nga ate bajjayo abakyali wansi eyo ate abayitirivu ddala. So zizimu ku mbeera ezikyali olaba nga batasa ku bantu abo. Amazzi g'olaba si mazzi nti mazzi wabula acid kuli bw'oba ava mu mazzi ago nga bw'omanyi. Tulowooza nti oba oli awo kasasiro ono yali badde akolebwa mu ngeri y'okuba nti nno akolebwamu amasannyalaze ag'enjawulo. Oba oli awo gavumenti ezimu ku solutions yali badde ekozesa okulaba nga efuula kasasiro ono ow'omugaso kubanga bingi byasobola okuba nga ate kolebwa oba nga avaamu n'ebigimusa eby'enjawulo oba oli awo ebyali yambyeko projects ezimu okuba nga zigenda mu maaso n'ataba ate ng'ali awo nga talina mugaso gwayo. Kyoba okola subscribing nyiga akadde oba nyiga ku kigalo ekiri wansi awo mpere like video eno tutambule bulungi nnyo kankwongere bisingawo. Naye gwe maanyi gaba maanyi ekyo ekintu okikuba nekigira kityo we byasembye kati imagine gye byavudde ebyatandikidde kubanga yakubye omuti ne guyita mu nnyumba eri ng'effumu era nanyini nnyumba erina kufuna kintu kigenda kutema. Waggulu gye tuva naye gano amazzi gamba yakola omwala yeekolera omwala kasasiro n'akola omwala nange okubona amasimu
Obeera mu nnyumba nga tosuubira. Obeera mu nnyumba nga tosuubira. Sasula mungi nnyo ku ttaka. Kati oli enkoko yo. Ibadde wano. Wali wano. Namusinze businzi. Era fakiteri y'amazzi. Ibadde wano. Wano n'abadde mu kalituusi. Naye kati wano n'okulumirawo.
ekyoba omanyi abubu embeera ekyali mbi naye gwe kimanyiza kyentidde okimanyi zino emmotoka ezisena ezo mwana emmotoka gwetaga emmotoka oba mmeka bali kungulu tobona bali kungulu banaye bakyali nnyo emmotoka jasi ziri 6-7 zonenga zino ndala zino waliwo ziri eri 2 waliwo zino 4 n'eno emu naye ate kyomanya mwana bakyali okusinzira oligayi bye badanyumye wali bakyali ndaba bali wamu tebatambula bakyali nnyo ate nabo balinamu abantu baabwe alimu akaaba omukyala ali mukaaba omukyala ali mu kukaaba anti kikuggwako kugambe tugenda awo wali abantu ababo tulina okuyita wali gwa tegenda ngoka stopping